Okusaba kwa lero mu kanisa eno eya St. Stephen Church of Uganda ekigalama mu busabadikoni bwena mutumba kubaire kwa ndawulo olw'ensonga nti abaweereza okuva mu St. Luke Seeta Mukono bano nga bagetera mu kibiina ekimalibwa nga Basoga baino Seeta Mukono n'abakukulembeiremu. Reverend Kanoni Enosikito Kagolo Provosti okuva Mukono Cathedral asoze kusabira abayikiriza mu kanisa eno musonga bayise kwekisa bombeera donna debalimu. Nyongera okubasabira Mukama Katonda w'ekisa tunulira abantu abali mu nyumba ya Mukama. Taato banga balumwa obanga basinda olaba tobaleka kulumwa. Obanga kwetaaga ensi yo n'okujjula kwayo mukono gukabirire. Ono era asabira eggwanga Uganda mu kaire kano keerimu akakimbe ky'essebo mukambwe abana Uganda basobola okubanga ate bakivuunuka. Era tuwaddeyo eggwanga lyaffe tuyana embeera gye tuyitamu ey'okutya ekirwadde kino ki COVID-19 tugisabidde Mukama nge tejja kuddamu abantu bakabawone n'obulwadde obujjewo katunaffe tukwegayirira. Obusumba buno bw'ekigalama bari bumaze akabanga nga baweereza batopaatopa n'ensonga y'entambula wabula eno abagenyi okuva Mukono bajaanukwire oluvannyuma lw'okufunira omusumba wa wano epikipiki mpyaka. Abakristaayo nga babita mu Nembo babaire basanufu olwa kino kyebakolere omusumba waibwe. Oluvannyuma lw'okusaba twogere kuno omwogezi w'ekikunsu kino ekyabaikiriza bano okuva mitundu by'Eseeta mu St. Luke ono nga ne Mukisa Simon Peter yatukobera ensonga lwaki bakoze kino. Omuweereza wa Katonda nga ali kuvuga akagaali kano ka maani ga kifuba no provost waife owa diocese y'e Mukono iseife mu Katonda Kagodo yatukubiriza era omwoyo mutukuvu yamubitamu nti tulina okuvaayo okubona nti tuyamba ate tugemere walala okubona nti tutwala omulimo gwa Katonda mu maiso. Nenda kukyebaliza Katonda era kansabe banange tukikubire ku mungalo nti Katonda bw'atatwerabira bwali omulungi. Abakulu musumba bona bakuutira okubanga ate bakozesa bakalamu entambula eno okutuusa ku bantu abuliddo obuweereza obulungi. Era akwanguyaku okubona nti oliisa endigadde. Twenda kusaba nti buli ndiga yona ebaire ng'ebuze ekidduka kino kakikusobozesa okubona nti ogitooleyo ogisembeze esobola okubona nti esigala ku mulamwa era nga tutambulira galala mulina leiseife n'ery'omwana n'ery'omwoyo mwamufu. Reverend Kanoni Enosikito Kagolo akuba ni Katonda mulungi kubanga kitiibwa ky'omusumba ono w'ekigalama bakisitwireku. Musumba waffe ono ow'ekigalama ate ekitiibwa kyanaatuukirangamu mu bantu ekijja kubanga kiri bwe kibadde. Katonda waffe bye tukola n'engeri gye tulabikamu emuweesa ekitiibwa. Kale nno tukyebaliza Katonda era twagala nnyo yonna omusumba gy'anaagenda aweebwe Katonda aweebwe ekitiibwa. Ate Reverend ino Wamulero ow'osumba ono bw'ekigalama asiimye abagirima olwa kino kye bamukoleire olw'ensonga nti abeera atupaatupa ino okubonesa enjiri mu bayikiriza ye bali mu byalo. Byona bibaire bizibu aye twenda okwebaza Katonda nti kagati mu kufaabiikana okwo Katonda abeera aligalala niffe era olunaku lwa leero Katonda atuukiriza yabaaku n'ekyendawulo kyankolera. Katonda yeebazibwe ino. Musulo Robert, Baba TV, Amakonde.